bweza nnyo bweza ddala. Ebigambo bino byewuunyisa nnyo ate bisasamaza nnyo. Ebintu ebimu tebiba bituufu, ebitwogerwako mu mbiri, ebitwogerwako mu bifo eby'enjawulo tebiba bituufu, naye tuguma. Abantu abamu baguma. Obukulembeze si bwangu. Ebifo ebimu kituufu mubeeramu ebintu ebitagenda bulungi naye tebituuka ku ekyo. Twewuunya nnyo abantu abavumirira ebifo eby'enjawulo. Ensonga z'obuwangwa n'ennono si za byabufuzi. Ensonga z'obuwangwa n'ennono, omanyi ensi eno abantu abasinga bakulidde mu mulembe gwa byabufuzi, ate ensonga z'obuwangwa n'ennono tezivuganyizibwa. Ensonga z'obuwangwa n'ennono misambwa gye gireeta abantu batuuza mu bifo, era ensonga z'obuwangwa n'ennono tezisobola kufuuka za byabufuzi. Oli tasobola kusinziira eri n'aga nti oyo tasaanidde kutuula awo, eyandibadde asaanidde okutuula awo oyo oli, naye togenda okusanga omuntu oyo munoonyerezaako ng'obubaka bwamuleeta atuule awo. Emisambwa tewali wagirowooleza ate tewali wagigerekera. Abantu b'ensi balina okubeera abantu abagezi era abagunjufu. Ate abantu balina okwawula ebyobuwangwa n'ennono ku byobufuzi. Ebyobuwangwa n'ennono tebabiteesaako, ebyobuwangwa n'ennono tewali gwe bikwatako. Kikwatako kigenzeemu. Okitegedde? Obuwangwa n'ennono, obuwangwa n'ennono empisa zaabwo, gwe ng'omuntu olamula okuva ewuwo mu makaago n'olamula abaana bo, bwe bakuwa obukulu mu kika n'olamula b'okulira mu kika, bwe bakuwa obukulu ku ssiga n'olamula b'okulira ku ssiga, bwe bakuwa obukulu ku byobuwangwa n'ennono n'olamula ebikwatagana ku buwangwa n'ennono, bwe bakuwa obukulu okutuula mu lusozi n'olamula ebikwatagana mu kifo mu lusozi mw'otudde, bwe bakuwa obukulu emmengo, tugambe okulira abavubuka n'olamula ebikwatagana ku buvubuka, ku bavubuka, obukulu bwe butyo bwe butambula, n'obulamuzi bwe butyo butambula. Tosobola kulamula kintu ky'otabeeramu n'okitegeera, naddala mu buwangwa n'ennono. Tosobola kubeera wa kika kya Nakinsige ng'otudde ku lusozi lwa bannakinsige ate n'olamula ebikwatagana ku butaka bw'ekika ky'empologoma oba mutabuzi. Ebintu by'obuwangwa n'ennono, oyo yennyini atuddewo n'oyo amukulira be batetenkanya ensonga ezo. Okitegedde? Ebifo by'obuwangwa n'ennono wonna we bitudde, nga bonoga nti embuga y'amayanja, obanga bonoga nti olusozi Lubowa, obanga bonoga nti kino, obanga bonoga nti kiri, abantu okuvaayo okulwanirira ebifo ebyo, singa omuntu aba atudde mu kifo ekyo aba atunda ettaka eryo, singa omuntu aba atudde mu kifo ekyo aba agobamu abantu, singa omuntu aba atudde mu kifo ekyo aba asosola abantu. Abantu bavaayo mu lujjudde ne bamwatulira ne baga nti olemesezza ensi. Ebintu ebikwatagana n'okutambuza ensonga zaamuli, ebiseera ebisinga obungi abantu abo abalangira n'abambejja babeera batwaliddwa mu bifo ebyo, emisambwa gye gibaleeta. Waliwo ebyama n'ebikusika ebitambuzibwa mu bifo ebyo. Okitegedde? Kakati abantu abatudde mu bifo ebyo tuswazibwa nnyo era tufuna nnyo obuswavu bungi era tuweebuuka nnyo mu bantu ab'enjawulo. Abantu abasinga obungi empewo zibaluma era abantu b'ensi abasinga obungi empewo zibatabudde nnyo obwongo. Tufuna nnyo abantu, si buli muntu nti ategeera ng'omulala. Tufuna abantu abagumiikiriza, tufuna abantu oli asobola okuwuliriza, tufuna omuntu oli gw'osobola okukkakkanya n'akuwuliriza n'afuuka ng'omwana gy'oli. Ate waliwo oli nga ye tosobola mugamba kintu n'akiwulira. Oluusi mwenkana emyaka, oluusi akusinga ku myaka. Mulimu ab'empaka, mulimu abatalina mpisa, mulimu ababoggola, mulimu abakkakkamu, mulimu abatali bakkakkamu, mulimu abagumiikiriza, mulimu abatali bagumiikiriza. Emisono gy'abantu egyo gyonna tugikyaza era ne tubeera nagyo ne tugikomandinga, egigaana ne gigaana. Omuntu agumiikiriza asigala akwogerako birungi byereere era batambula bulijjo
ne basigala nga batutendereza bagamba nti bannange olubiri lw'egindi bannange lukwata bulungi ensonga lutulabirira bulungi olubiri luyinza okuba olw'enseke luyinza okuba olw'ebuwaali luyinza okuba olwaffe nze mwentudde Mulangira Jjuuko nga mulimu abantu abaluvuddemu nga ye tayagala oluvume nga yagumiikiriza yatunuulira entambula z'ebintu yayina empisa yalengereranga mangu wala ensonga yategeeranga nti wano bannenyanga kituufu yabanga nsobi okitegedde mwebali nga yakugamba nti nze bannanga olubiri olwo nti ffe twayisibwanga tuti era lulungi era ensonga zaffe zatambula bulungi ate ne mujja mubeeramu oli kati tukyaza abantu ab'enjawulo si buli muntu nti awangulira mu mbiri zaffe waliwo abawangula ne bagenda nga kyebaanona baakifuna ate waliwo abajja kyebaanona ne kibabulawo oli n'alemererwa oli ng'okuva lwe yayingira abeera yeesulise abeera mu kubasumbuwa aba mu kubasumbuwa talina mpisa tabuulirirwa wampaka oluusi wa kyejo oluusi tagambwako oluusi wa ntondo oluusi mutolotoomi oluusi muyombi ekivamu n'abalema abo nno tufuna bangi n'abalema omuntu abalemye ng'ekyamuleeta takifunyeewo ebiddirira asobola okubabunya ensi eno n'akantu ke yalaba akatono akoogerako ne by'ataalaba abyogerako ne bye yawulira gundi ayogera abyogerako okitegedde abantu oli ajwetekera ddala ekigambo ekiragira ddala nti gundi oyo kino yakikola naye nga takimanyi nga ekigambo kyagamba nti gundi yakikola nga ekituufu nga bwe kuba kumukamula nga akamula omubisi ajja kutuuka kugambe nti bannange nabadde nnimba mwebali ebifo by'embiri tukyaza abantu bayitirivu buli mwezi bw'ogenda okubala abantu betukyaza bangi ate abantu ababererawo ddala nabo bangi abalaba nti ensonga zaabwe weeziri ne bazigumiikiza ne bazifuna ne bazijjawo ne bagenda basigala batendereza abantu abakulembera embiri ezo abantu abalemeddwa oba ne batakwatagana na bakulembera bifo ebyo bavaawo nanziro bavaawo nakulalaasa abantu abo mu nsi bavaawo nakulaga nti abantu abo tebasobola bavaawo nakulaga nti abantu abo balina empisa bwe ziti beeyisa bwe bati tebabeereka nabo balina emize bwe giti totawaana genda eyo emize egiri eyo gye gino balina emize gino totawaananga oyo akolera ddala bw'ati okitegedde bangi bannaffe abatudde mu bukulembeze obw'enjawulo obw'embiri nga bakaaba okitegedde n'ogamba naye ndowooza kiyinza okuba nga kituufu mu kyama ogenda okulya nga ate naawe olwalero ewo kigwayo omuntu amala okulemererwa ensonga mu kifo omwo n'atandika buli muntu akumanyi amugamba nti oyo akola kino nkukakasa kitegedde tolina kyojja kujjayo nze nkubuulidde oyo ali bwati ne bwati oyo akola bwati ne bwati tosobola tolina kyojja kujjayo okitegedde yeesulise ensonga zimulemye wampaka wamputtu wakyejo mutolotoomi wantondo muyombi tabuulirirwa si mugunjufu atuuse mu banne society egaanye oluusi n'abakulembeze abalimu baganye okukwatagana kyokka ate mulimu abalimu babakulaga nti bo batambuza ensonga era nga n'olubiri lujjudde okitegedde embiri ez'enjawulo kati twogera ku lwaffe lwokka embiri ez'enjawulo abantu nga mwebali batambuza ensonga naye n'osangayo abantu nga 4-3 nga ate bo bakola kyakubunyisa mawulire eri abantu ababamanyi n'abatabamanyi kakati abantu abo tebabeera balungi n'akamu era abantu abo basobola okulowoozesa abantu nti mu kifo omwo togendayo kikyamu kati bona ogamba abantu nti mu kifo omwo togendayo kikyamu abantu bagenda kuddukirawa ate kyekiriwo kyokka okugeza kati ng'ekifo ky'ettanda mu nnyanga kyekiriwo kyokka bwe bukkiro obuliwo bwokka obukkiro obusigadde obukola bwagenti kyekifo ekiriwo kyokka ekyobukkiro ate omuntu nakugamba nti tutawaana genda kati omuntu alagewa kiri luddawo ekirala ekifo ky'ennyanga ekyo kikola amakulu gaakyo ekifo ky'ewalusi kikola amakulu gaakyo ekifo ky'ejjinja kalooli kikola amakulu gaakyo ekifo ky'ekikunta ekkungu kikola amakulu gaakyo buli kifo tekifaananya kinnaakyo makulu
wabula byonna birimu obwakabaka naye buli kifo kirina amakulu gaakyo. Kati omuntu bw'ona omugamba nti togenda ttanda ABCD abantu bayo bali bwe bati ne bwe bati totawaana, kati omuntu agenda kuddukirawa ate nga luwala aluma abantu? Omuntu yandibadde abuulirira atya banne? Omuntu yandibadde awa magezi ki? Bannaye tulabye abakulembeze abatudde mu bifo ebintu bingi nnyo bitutambulira ku mutwe nnyo, ebijweteke ebikyamu, wabula olw'okuba nti tuweereza misambwa jjo nga jjo giina minzaani n'obulamuzi. Teri mulya mmere asobola kulamula muntu. Abalya mmere abo be mulaba babi nnyo, bazibu nnyo. Omulya mmere ava ewe nga azze kunoonya nsonga naye nga giridde ebintu bibiri. Okitegedde, azze okutambuza ensonga ku lugezigezi kwatudde n'okulingiriza. Eriyo omulya mmere nga tatambulira mu ngatto ze, ng'ajja kulondoola atambulira mu kifo omwo. Okitegedde, eriyo n'omuntu asobola okulaba omusajja ng'atambula n'omukazi wali n'agamba abo baagalana, abo bafumbo. Okitegedde, eriyo omuntu gw'osobola okusanga mu mbiri waliwo omukyala gwe nasanga ettanda eyo nga ye ebintu byayogera ebitamuva ku mumwa agamba nti wano waliwo abasezi, abantu bampitako ekiro nga basezi. Okitegedde, omukyala namugamba nti fa mu ngatto zo. Okitegedde, kuba biri ebifo ebyo ebyennyanga ffe si byaffe, tutwala mu butwazi bantu. N'olwokuba nawulira omukyala ng'ayinza ate okuweebula ekifo ekyo, namugamba nti olina kulinnya mu ngatto zo. Bw'oba bakuyise ku kyoto wali okwebakawo, weebake n'omutwe ogubikke, ebyo tebikkwatako kubanga ebyo ebifo by'ennyanga egyo emikolo gibaamu. Okitegedde, omukyala ng'atandise nti muno mulimu abasezi, oli yampiseko tayambadde, oli yakoze bw'ati. Ekifo ekyo omanye amakulu gaakyo, omanye emikolo gyakyo, omanye emigenzo gyakyo, omanye omuntu agenzeyo nga gy'asulira ddala, omanye by'ayitamu. Ekikuloosa abasezi okimanyi, ekikuloosa abafu okimanyi, ekikuloosa lufula z'abafu okimanyi, ekikuloosa abantu abali abantu okimanyi. Oba abasezi nga bakugoba, oba omusezi oba entaana oba omufu okimanyi. Kabaka obadde okimanyi nti musezi, okitegeera. Obadde okimanyi nti oyinza okutuukako ko mu katundu akamu n'otambula ng'oli bukunya. Obadde okimanyi nti osobola okubako ekitundu ky'omala. Prosesi nnyingi wakati omuntu ng'atambuza kabaka, okumujja mu bwa walumbe, okumujja mu bwa kinene, okumujja mu bw'ekitambo, adde mu bwa bulamu. Prosesi nnyingi. Kakati gwe bakuyise mu kifo ng'ekyo ekyennyanga, weebase, bakuyise wali, twala wakkikako weebake. Olemereddwa okwebaka otunuulidde abantu abakuyitako ekiro. Kituufu oba oli mu ngatto zo, omwo mwe muva abantu abalalaasa ebifo ne babyonoona. Embiri ze tutuddemu tutudde ku nnaku n'okutwogerera. Oli ne bw'alaba bulabi oli nga oli n'omuzzukulu otudde naye olina ky'omugamba kino, oyo mukyala we. Okitegedde, ebyo biva ku bantu. Abantu abatudde mu bifo ebyo abakola ekkuŋŋanyizo ly'abantu boogererwa nnyo nnyo nnyo, era obukulembeze obwo si bwangu. Era ebintu ebyo ndoza mubiraba bituukira ddala ne ku bafuzi ab'ensi, ono ga ba Mutebi, ba Museveni, baani. Obukulembeze si bwangu nnyo nga bw'okiwulira. Bw'oba okulembera abantu, buli muntu aba akutaddeko amaaso. Ate waliwo ebintu by'otasobola kwegendereza, ate waliwo ebintu bye tuyitamu. Embiri zikola ekiro n'emisana, buli budde bukola. Abantu ab'endowooza entono n'abantu ab'amagezi amatono n'abantu ab'obwongo obutono, bwe mubakyaza abantu 100 mu lubiri ne mujja mubeeramu abantu 30, okumala emyezi 6 ne mujja mubeera nga mukyazizza abantu 400 oba 3 oba 2, mu bantu abo ofunamu enziro, ofunamu ebigambo ebigenda okutambula mu nsi eri namungi w'omuntu. Namungi w'omuntu n'asengejja n'aga nti ate bo bali nga gye bali, gundi nga yawangula, gundi nga yakola bw'ati, ono aŋŋamba alabika musiru, ono aŋŋamba alabika baafunamu obutakkaanya. Abantu abasinga batwogerera tuba twamala kufuna butakkaanya nga twalemaganwa mu mpisa, mu mbeera, mu neeyisa,
mu ntambuza y'ensonga. Abantu abasinga batukolako entalo, abantu abasinga batukolako ebigambo, abantu abasinga batukolako enziro, tuba twamala kufuna butakkaanya nabo. Okitegedde? Era abantu abasinga bakakasa nnyo bannaabwe nti abo tebasobola, eyo totawaana, kati tosobola kugoba bantu mu kifo kya lukale ng'ekyo. Ate waakiri omuntu osobola omugoba mu mbiri ze tutuddemu, kubanga kati olubiri olwaffe Mulangira Jjuuko teruli lumu mu nsi, eriyo embiri endala. Oli omuntu asobola okuga nti ewa Mulangira Jjuuko ezo ensonga tezijja kusoboka, omanyi genda mu lubiri lw'ekatikamu. Ekyo nno omuntu asobola okukiwulira. N'eriyo ebifo by'obukkiro nga teri kirala. Kati ekifo ky'ewalusi kirina amaanyi gaakyo gokka mu Uganda, n'emigenzo gyakyo teri kirala. Ekifo ky'ettanda mu Nnyanga kirina amaanyi gaakyo, kitudde mu Bwakinene, mu Bwakinene ennyumba mu bwa Walumbi. Okitegedde? Teri kirala. Tolina wogenda kisanga ekirala. Ng'oggyeko ebifo ebirala ebirabikibwamu Kabaka mu ebiryo birimu ennyanga biki, ne kiri kyekifo ekikulira ebifo ebirala, tolina wogenda kisanga. Okitegedde? Jinja Mawuuno, ewa Mama Mawuuno, tolina wogenda kisanga walala, kiri kimu. Ewa Kikunta Ekkungu tolina gyogenda kusanga Kikunta mulala, kiri kimu kyekyo. Kati abantu bannakigwanyizi abafuula ebyobuwangwa ng'ebyobufuzi bagenda okulowoozesa ensi nti eyo tolisala. Kati ogamba omuntu nti tolisala, akole ki? Muwe buwi magezi, akole ki? Akola atya? Ogenda okukola omukolo mu kifo omwo, kubanga abantu si gye emisambo egirimu, abantu si ge maanyi agalimu, abantu batudde mu butuuzi, abantu baleetebwa buleetebwa, abantu baweerereza mu buweerereza, abantu bamu bwe babeera nga obalabye nti beeyisa bubi, omuntu agendayo ogenda muwa magezi ki? Kakati amagezi ago gegenda okuleeta mu odi yeddako, kubanga tewaliwo kitundu kitaliimu bantu batali balungi. Buli kitundu kaziberezi gavumenti. Ate owulira n'emmengo naye bakugamba nti naye bw'ogenda simanyi mu by'ettaka, ofiisi z'ettaka, owulira era abantu era bakaayana. Bw'otuuka mu gavumenti z'aba Museveni era owulira era abantu bakaayana nti era mulimu obufere. Kati mu buwangwa n'ennono era bw'onoogenda mu bifo bwe bityo era ojja kusanga era abantu ng'era tebali kyekimu. Oli ajja kukuggyako omutwalo we guteetaagisiza. Oli ajja kugamba nti wano tukola bwe tuti, oba ekisiki ky'olukuki kino kigula emitwalo 2 ng'ate kya 15,000. Kati tewaliwo kifo kitaliimu bantu batali balungi. Naye kati omuntu awa munne amagezi nga lubaala amuluma, ate oziyiza muziyize nti eyo togenda. Oyina muwa amagezi ki? Kati amagezi ago ge tugenda ogendako mu odi yeddako, musobole buli omu okutegeera engeri gy'asobola okutambuzaamu ensonga mu bifo ebikulu eby'enjawulo ebitudde mu buwangwa n'ennono. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.